jako akawuwo ate nasagala twerabire nti buli ayagala okukola ekibi kyonna aplaningira Kampala. Mu nteekateeka ez'okumalawo n'okukendeeza omuliro n'ebizibu ebyenjawulo ebiviirako abaana okufiirwa obulamu bwabwe mu masomero ag'enjawulo, ttiimu y'aba RCC mu magombolola agakola Kampala evudde n'enteekateeka ez'okumalawo bino. So amasomero agakyalina ddekaazi esatu agatalina madirisa gamala, agatalina fire extinguishers, agalina domes ezo nga mpanvu nnyo, oluggi olulyeri ne bwafuna ekizibu okutuuka wasobola okufunira omukka kizibu, tugenda kuba nga tetugenda kukkiriziganya kuba nti tutambula nabo. Bano nga bakulembeddwamu RCC wa Kampala Farida Mayanja Mpiima batongoza ekikwekweto ekigenda okulaba nga amasomero ag'enjawulo bazuula agatalina bisaanyizo, kubanga kino nno bakizudde nti gano gasinga okuviirako abaana okufiirwa obulamu bwabwe. Obulamu n'obukyafu bungi nnyo mu masomero, wadde tugenda ku bya security naye n'obukyafu bungi mu masomero, era tetujja babuusa maaso bwe tunasanga amasomero gamu tegatuuse na mutindo. Kubanga abaana bangi abantu tulina abaana basoma mu masomero naye nadda nga alina ebirwadde byetategeera n'omutwale bagamba infection. Nebuuza infection yagijjewa nti nnyingi nnyo 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 nnyo. Enteekateeka eno yakutandikirawo mbagirawo ng'abaana bakawummula okwekebejja ebisulo by'abaana, kaabuyonjo, ebikomera by'amasomero, bametroni, basikaali, endya y'abaana wamu n'ebintu ebirala. Kimanyi nti eri amasomero nga go gasaba okoperatinga naye nga tegasabira mu kisulo. Baana amasomero g'ekisulo nago galina okufuna license bakkiriza okoperatinga mu kisulo. Kati eriyo omuntu ye nga yasabadde naye nga alina kyosense agenda koperatinga kisulo. Agona tugenda ganoonyereza. RCC w'e Kawempe Deborah Nabukenya asabye abazadde okwekuba mu mutima nga banoonya amasomero g'okuteekamu abaana baabwe baleme okukifuuwa nga bakizza munda singa abaana bafunirayo obuzibu. Oluggi olulyeri ne bwafuna ekizibu okutuuka wasobola okufunira omukka kizibu, tugenda kuba nga tetugenda kukkiriziganya kuba nti tutambula nabo, era nammwe abazadde muli baddemu okugagana kuteekamu. Amyuka RCC w'e Nakawa Anderson Bulola atangaziza ku ngeri gye bagenda okutandikamu ebikwekweto bino, ng'ono nno agambye nti si bakulinda amasomero kuggulawo mu lusoma olujja. Eri bannannyini masomero, abazadde n'abakuumaddembe. Otherwise bwe tunaagamba tukirekere tu actinge after an incident, kitegeeza nti we are going to keep having bino ebibize bibeerawo time and over. Kizuuliddwa nti obutakkaanya mu baddukanya amasomero ag'enjawulo oluusi kireeta bo bennyini okuseetinga omuliro ne bookya abaana abatalina musango, nga wano n'amyuka RCC w'e Makindye Kagolola Ibrahim wasinzidde n'akivumirira. Oyinza obutasobola kwerimba nebamalawo obutakkaanya wakati w'abaddukanya amasomero, naye nabwe tubakubira omulanga yadde ssebo ofunye obutakkaanya ne bonna bwe mwatandika naye essomero tekitegeeza nti ate ogenda kwesasuza gutta abaana b'abaana. Ebikwekweto bino babikoze mu Kampala newankubadde nga balina ekirowoozo eky'okulagira ba RDCs okwetooloola eggwanga lyonna okutandikirawo nabo okubitandikako. Oli mutuufu eno campaign badeetaga ba RCCs bonna naye saagala twerabire Kampala is the heart of Uganda. Buli kintu kyonna kisandikira Kampala. Ate nasaagala twerabire nti buli ayagala okukola ekibi kyonna aplaningira Kampala. Yes, n'ebyalo bibaayo naye aplaningira Kampala. Lwaki? Because it is a business center. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kyobola nabagambye nti buli gwe kikwatako muyita enena twegatteko tulabe tu driving a campaign eno tugikuse paka gye